atulaba nga n'okutuwuliriza kw'otadde Katikkiro mutuufu naye statement ya Katikkiro ekoma mu kkubo. Otegeeza ki? Kubanga bw'oga nti muleete omuntu amanyi ensonga za Buganda oyamba abantu abalinga mukyala Nambooze. Tumanyi ensonga ssemasonga okuzimanya kimu n'okubaako ky'oziyamba kyakubiri. Abantu singa bw'onogamba nti mulonde mukristaayo mugabire ebirimu abakristaayo naye n'abali eruzira abasibe bakristaayo ng'ate baasobya. Nolwekyo kiki ekyandibaddewo mu kaseera kano? Omuntu yenna naddala w'omu Buganda ayina by'ateekwa okumanya nga tannagenda mu kalulu kano. Buganda eri safe, eri better off ng'eri mu mikono gya National Resistance Movement. Yes. Bw'otunuulira ebibaddewo enze ensonga ssemasonga ensonga ya federal. President Museveni okuva mu CA federal bw'etaayitamu mu CA n'atuula n'abantu ba Buganda. Alternative ne basaba gye baayita charter. Ekigambo charter eyakireeta ow'ekitiibwa Katende, John Katende, yali Attorney General wa Buganda mu kiseera ekyo. Baatuula Masaka ne President ne baga nti obanga bano bagaanye okwogera ekigambo federal tukole charter. District za Buganda zonna zeegatte zikole enteekateeka eneezitambuliza awamu n'Obwakabaka. Era twafuluma mu CA mu 95 ng'ekyo kye tufunye. Bwe tutuuka ebweru waliwo bannabyabufuzi bakalimingo byabalowooza nti senga oyogera ekintu kyonna ekirungi ku President Museveni ajja kulwawo, ajja kufuna obuwagizi bumulwiseewo. Ate nga bo ekigendwa kyabwe kyakulanga President Museveni talwawo. Bo bwe bagaa nti President Museveni ajja kuvaako wiiki ejja balwala baagala aveeko sina leero naye kati olwokuba baagala kati bwe balaba ekintu kyonna kyonna nga kiyinza omuyisaawo bawulira bubi. Kati abo baalunga omunnyo mu Buganda omukambwe ogulozesa abantu nti chata twali tufunye ebyoya byanswa. Ekyo bwe kiggwa President Museveni n'akiraba n'agamba bwe kiba bwe kitonga Buganda tesanyuse nayadde nga wano tulina kye tugiwadde katugende ntuule n'abantu Ssaabasajja Kamusa bampe ttiimu tutuule. Ttiimu eyo yatuula ne President okumala emyezi 6 abasinkana President mu State House ng'ayagala Buganda ddiiru ki, Buganda tugiwe ddiiru ki emyezi 6. Bwe bamala ate ekikwewunyisa buli nsonga gye bakkirizanyangako nga President agamba Katikkiro Mulanya Mulise Mogere nti sooka obuuze Ssaabasajja oba kino akikkiriza. Era Katikkiro bwe yagendanga ng'agamba nti kino Ssaabasajja akikkiriza nga bagenda kukiddako. Bwe bamala mwe mwava package ya regional government eya Buganda. Mu regional government mwalimu okuzzaayo ebyenjigiriza byonna eri gavumenti ya Mengo. Otegeeza ki okuzza ebyenjigiriza? Esente zonna gavumenti ya Uganda zeeteeka mu byenjigiriza mu Buganda zigende mu gavumenti eyo. Era nga amatendekero gonna aga waggulu kubanga munteekateeka eno eriwo primary education eri ku district level zezigimanaginga. Esente eziddukanya amasomero aga primary zibeera ku ma district gaffe. Kati okuva ku primary, secondary ne higher institutions esente ezo zonna ziri mu gavumenti ya wakati. Gavumenti ya wakati nga ezejjeeko ezituddiza ng'egambye wajja kubaawo ministry of education mu gavumenti ya Buganda. Ne okujjako amatendekero abiri Makerere University ne Kyambogo University ezo nga zezijja okusigala mu central government. Bbiri zokka bwe ziti. Bwagenda ku byobulamu n'agamba amalwaliro gonna ne health centers zonna eziri mu Buganda nga ziri ku mutendera gwa okuva ku health center 4 kubanga era omanyi mu decentralization health center 2 ne 3 era ziri ku ma district ne health center 4 okudda waggulu ne hospital ne regional hospitals zonna ziri mu central government. Kati nga gavumenti egamba ezo nazo tuziwe gavumenti ya Buganda okuleka eddwaliro ekkulu ery'Emulago n'ery'Ebutabika. Ezo ze ziba zisigala mu gange gavumenti ya wakati. Amalala gonna amalwaliro g'omanya gali mu Buganda Kayunga, Gombe, Kiboga, Ntebe, Masaka, amalwaliro gonna okugaddukanya n'okugalabirira bigende mu gavumenti y'e Mengo.
gavumenti eyo eya wakati nga tewaayo buwi naye nga ssente zonna ze bayisa mu budget ez'okukola ku ebyo zonna nga gavumenti ya Buganda yezikutte. Ekyokusatu enguudo zonna eziri mu Buganda eyo no yali ddiiru era eyo ddiiru kujjako nga tuginoonyezza ogiddamu ne tugifuna obuzibu bujja kuba bunene nnyo gye tuli kwali kufiirwa kwa maanyi enguudo zonna eziri mu Buganda okujjako ng'ogyeko ezifuluma Uganda for instance luno Gulu Road oba olw'Ejjinja kuba lufuluma Uganda oba olw'e Masaka nalwo lufuluma z'enguudo 3 zokka nga ze zigenda okusigira mu central government ng'enguudo endala zonna wabeerewo Kabura Buganda Roads Authority zonna zigende mu gavumenti ya Buganda era nga ssente zonna ezibadde z'okukola enguudo ezo zonna n'okuzirabirira ziyingire gavumenti ya Buganda. Ne tugenda ku byebulimi ebyobulunzi environment n'ebiringa ebyo kakati ebanga federal number era Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere closing remarks ze yakola yagamba sebo president bino byotuwadde ye federal yennyini naye abantu ba Buganda bwe tunabagamba nti eno regional government bo baagala mu bwongo bwe kulya kigambo federal bwe batawulya kigambo federal kijja kubanga bajja kutulabanga batenda kye tukoze songa byonna obituwadde. President kyava mugamba nti nange nina abali mu gavumenti abatagala kuwulya kigambo federal bwe gendo nnyonnyola Abaganda bye tufunye nange nnyonnyole bano lwaki bali balina obifuna ensi geesobola okugenda maaso. Yes Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere n'agamba nti ekyo ky'otugambye ffe tetulina ssente za kutambula ku mobilizinga gw'ozirina naga nti bajeti yange ya State House tugigabane ku ekyo munnyonnyole nange nnyonnyole era bwe yavaayo Obuganda ne bukuba enduulu ne batugamba n'otugamba ne Ssaabasajja akoze eki akkiriza naye era bali byenkugambye nga beeraliikirira nti ekyo bwe kinajja Museveni atuuse otulemerako tulina okusala amagezi ekyo Abaganda bakigaane byatandika ng'ebisaaga okukkakkana nga ddiiru bagizize eggwanga ne ligenda mu kusoberwa Buganda ebintu ebyo byatuuka mu lukiiko lw'Emmengo butereevu nga tebinagenda mu lukiiko byagendebwa Ssaabasajja naga nti nzikiriza kubanga jjukira naggambye buli kye baatuukangako ne bakkaanya bamwebuuzaako naga nti ekyo kinkikkiriza kati eyo ye yali emmanduso ekikigaanisa bannabyabufuzi abali mu kiseera ekyo bakolera Emmengo nga beeraliikirira nti bw'okola ekyo Museveni atuuse okukulirwa Kaliba nga ali wano so nga bo nagambye nti ekigendera kyabwe nobaga nti Museveni avaako mwezi gujja balwala baagala sina kuvaako leero wabula kati bwe bawulira nga avuddeko kati ng'ekyo bo kye banoonya kino kye bagamba regional tier regional tier Mulwanyammuli ye yali Katikkiro ate nga yakulira tiimu ate mpulira ow'ekitiibwa Dani Muliika agamba yakulembera mu Kigali Muliika y'omu ku bakulembeze abasobu be twali tufunye kubanga ne mu kalulu aka 2006 nga president akawangudde nga abantu bonna bali mu kumuyozaayoza ensi zimuyozaayoza ebitundu bya Uganda byonna bannaddiini ne bakiri bamugamba nti gwe nga tonanyiga nti gamulaga siyenza kuyozaayoza yabbye kalulu kati Muliika musobu n'olwekyo oyo mutaata tumuleke waawo era y'omu kubaafuba okulaba nga regional tier ekola ki naye nga ye ekimutawa kakati kiringa ng'omuntu aga nti nze nayamba taata wammwe okufa temulaba bwe natta kitammwe nga mugabanye ebibanja kakati omuntu bw'ati omujega bw'ati naye abaayo ku nsi kati oyo ye tumuleke naye tulabe Omuganda ekyamutuukako naye president yakola statement n'agamba nti siriddayo kuteesa n'abantu b'Emmengo nja kuteesa na Ssaabasajja yennyini kubanga bano baasindika tuteese ddaba bye bakoze okuddayo kuteesa nze nditeesa na Ssaabasajja yennyini ekyo kijja oluvannyuma lw'ogaana ogaana ng'alaba amaanyi kubanga obudde bwa president kabi kyakali mu ddiiru eyo bwembuuza bwe Buganda yafiirwa kyotolabanga bano bonna bulaba bakaawo baani ab'ebyobulamu ab'ebyenjigiriza abali eyo ku madistrict baali badde bava mu gavumenti eno nga ye basalawo mwana wange simanyi magnitude ekimu ku byalimu nga president agamba wabeerewo enkiiko 2 Emmengo nga zombi gavumenti ya wakati yezisasulira
olukiiko olumu lubeere olw'ennono nga luno kati oluliyo ng'olukiiko olwo Ssaabasajja yalulonda era nolwo gavumenti yawakati erulabirire wabeerewo n'olukiiko olukola gavumenti olw'abalonde buli ssaza mu Buganda balireeta abantu babiri oba bameka ng'enteekateeka bwe yali ejja okuba wabeerewo ne groups ababaka abalonde obutereevu ne Ssaabasajja anominatingeyo abamu nga be bagenda okukiika mu lukiiko olukola gavumenti eyo abayisa decisions ate abali accountable nti baba bawadde trillion 3 omwaka oba trillion 5 abo balina obuvunaanyizibwa okwakawuntingira ensimbi ezo ekyo kyekyaliwo kati ekyo nga kiwedde ne tugenda mu katubagira abasalirwa abavumira abasanyufu ennyo nali ne muganda wange Kikonyogo John nga ye agamba nti kubanga y'omu Kikonyogo kubaatandika campaign ey'Uganda era bwe ndamubuuza naga nti olaba Museveni alimba alyoka atuwa ssente ezo zonna bw'anaatuuka nga taziwadde tunaakola ki ne muga nti ekyo bwe tunaakituukako tujja kudisikasa nti kubanga ssente zagenda obbawa zijja kubanga ziyisibwa parliament kaakati nga tugenze mu kusoberwa president n'anoonya Ssaabasajja baddemu bakwatagane babiri era ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omunaana 2013 ensisinkano eyo yabaawo ensisinkano eyo bw'ebaawo ne president n'akkiriza nti gavumenti ye agenda kugikolako influence eddize Buganda ebintu byayo mulimu ebintu ebya gavumenti ya Buganda mulimu ebintu ebya cultural institutions mulimu n'ebintu ebya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu kati tugere ku biki ebyo manyi n'abantu baffe bangi bagalubira ebintu bya Buganda bangi tebabitegeera ebimu ku byo byaliwo kubanga Buganda yalina gavumenti mu ssemateeka wa 62 Obote gye yajjawo mu 66 ebimu ku byo baseba abatulaba n'okutuwuliriza katugamba amakomera 62 gaali mu gavumenti ya Buganda mulimu ebifo nga Makindye officers mess erimu kati court martial headquarters abamu gye bayita Makindye military barracks military barracks weri wali nene waliwo ne court martial wali wetuula court martial wetuula officers mess amini yali agikoze officers mess kati ate waliwo ne military barracks eya military police ya maje eyo facility yali ya Buganda government neno yali ya Buganda government ekomera ly'ekigo byali ya Buganda government amataka waliwo ettaka eriri part of state house ettaka eggaba eririko national water wejirira amazzi awo buli awali ettaka nga lya gavumenti ya Buganda nettaka erya cultural institutions eza Buganda nettaka erya Kabaka ng'omuntu byonna ebyo president yabigatta wamu kati mu kubigatta ab'Emmengo ne baleeta mu 2014 we yaggwerako ng'ebyapa 312 bamaze obibaddiza 12 titles nga bamaze ozidizaayo Emmengo era omukolo ogujjukira gwali mu State House Entebbe era Katikkiro gwe babikwasa ate ng'awerekeddwako ono Minisita Sam Mayanja ku olwo yali looya wa Buganda Land Board ng'ali Mmengo ebyo ne biweebwayo bwe bimala okuweebwayo ne baleeta olukangaga olulala nga luliko ebyapa 110 bwe babireeta waliwo akakiiko akatondebwa wakati wa gavumenti n'Emmengo nga kaliko ne aba Uganda Land Commission kubanga Obote ettaka lyonna yalisa mu Uganda Land Commission kati akakiiko ako kamala ne kaverifyinga ne kaga nti kino kituufu bwe bazuula nga kino kituufu ne bayita government valuer n'aga nti guno gwe muwendo bw'amala okwogera omuwendo ne baddamu ne batuula n'Emmengo nega nti yetukkiriza ezo gavumenti ndiko ekola ki ezisasula ekyo kibadde kigenda mu maaso esente ennungi nyingi gavumenti ezizizaayo Emmengo ekyokulabirako mu 2024 wano babalirira ekizimbe kye bayita Mutesa House ekiri e UK ne babalirira ettaka bannaffe abayisiraamu kwe bazimba King Fahd Building ya Islamic University in Uganda IUIU ekyo kizimbe kyayo naye bwe yali ekizimba Ssaabasajja Kabaka ne ttiimu ye Buganda Land Board ne bakuba endulu nti ekyo ettaka lya Bwakabaka kakati oluvannyuma president nakkiriziganya nabo nti kale lya Bwakabaka naye abasiraamu tubaleke bazimbeko ffe tugenda disasula kati waliwo ebyo bwe bityo oluvannyuma gavumenti ng'ebizizaayo ne bagamba ebimu katubipangise byepangisa
alias ezisasudde byezizayo butereevu ebizizayo kyokka waliwo ne plan ey'okugula babigulire ddala mu kifo ky'obipa ebigulire ddala mu kifo ky'obipangisa bive ku Buganda ebimu ku byo era ye military barracks y'e Makindye ya buwumbi 66 ebimu ku byo we wali awali court martial ya buwumbi 29 sorry kakati waliwo essomero lya Lubiri Senior Secondary School obuwumbi 19 mu milioni 9 nabo kumpi buwumbi 2 kati ezo nazo zigenda mu maaso wetwogerera government yamaze okulagira mu budget yeno ng'ennaku z'omwezi 3 tezinnagwako eza Juni omwaka ogujja Buganda erina okuba nga eweereddwa obuwumbi 162 ekyo kigenda mu maaso n'olwekyo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga omukozi waffe atuyambe bwenkanidde awo bw'ogamba obagambye abantu nti mulonde amanye ensonga sema tedda ga nti mulonde anaayamba Buganda omuganda akitegeere kubanga okuzimanya kimu n'okuyamba kyakubiri omuntu okubimanya n'asirika nabyo nyinza okubanga mbadde sinabyetabamu naye nga bwe naaba mpeereddwa obuvunaanyizibwa yes nja kusobola okuyamba nedda bw'omulonda kati tebakulimba nti waliwo ekibiina ekiyinza okuwangula NRM kuba n'abeesimbye ekyo tebatekyo n'omwana omuto toyinza kimulimba Kyagulanyi tomulaba Kyagulanyi Kyagulanyi alina ekitole eky'abantu abali confused abazze bava kuono nga bwe badda kuono batandikira ku Ssebaggala ne batigukamu naye ekiseera n'abataye Ssebaggala yalina omukisa n'aga nti Haja agambye tuwe Besigye ekibinja kyekimu ne kitiguka ne Besigye emyaka 20 okuva 21 paka 22 mugumu Besigye yali akyalemeddeko Nuupu bwe yajja Besigye bamukubba embooko ojjukira bwe yali ku CBS ng'ava mu talk show ne bamugamba tukukoye terika tojja kulemesa Kyagulanyi Besigye amalaga nti mulemesezza ki kufuuwa biki byafuuwa mbifuuwa ojjukira nga Besigye avudde mu mbeera kakati abantu be bamu confusion yeemu ye yajje wa Kyagulanyi confusion yeye zeetambula n'olwekyo Kyagulanyi talina bawagizi ayina bubeezi ekibinja ky'abali confused era essaawa endala ojja kubala nga bagobereddeyo omulala kati omulimu gwaffe kuwagula ku bali confused basetolinge barealizinge ebintu bino bagambe bino bitutwala wa bwe basobola okukikola ekyo kirungi si eri ffeffeka naye n'eggwanga lyonna babinotolinga agamba nti abagala change nti bali confused kakati kyekisooka bw'oba oyagala change osooka kutegeera njagala kuchenjinga ntya omukyala bw'aba akooya obufumbo ayina byeyefumiitiriza naga nti kale ono bino bye byali ebirulira twali tulaga eno bye twali tuluubirira sibiraba omwana tetuzadde baana buli kimu kifu ate omusajja anywa bunywi mulaba ayongera okukaddiira mu kunywa omukazi watunga naye lwaki siva mu bufumbo buno so tamala gatandika olw'okubanga ku nsonga 10 ze yali ayagala omusanvu gukoleddwa naye ebulayo 3 esatu tezimufulumya ki omuntu wa Uganda ng'alaba olugendo lwe tutambudde okutuuka wano omuntu wa Buganda naddala kuba Buganda bagikonfuzinga bwe tutuuka mu kalulu Buganda emamanga eronda ebitaliyo gwe bw'otunuulira Buganda ekyagironzanga Besigye emyaka 20 nobaga naye ddala mwali mwagala ki ng'otudde wano tebalina Besigye yali agenda baleetera kikati oba Besigye teyakirina ate Kyagulanyi naye yennyini tamanyi lwaki ali awo kyekisooka tamanyi kwegamba tamanyi lwaki waali emirundi gyo mulundi guno talina gozize afunye omukisa akalu tekabadde nga kali aka covid akamulondera oluyiira embazzi mu luyiira kano alina okutunnyonnyola ebimu ku byannyonnyola bye bikulaga tamanyi yayogedde mu kampeni wa president nti obwo obuliri Museveni bwasulamu bw'Abannayuganda nange njagala bwe bakamu mu mugambe kakati ffe tuyinza okukola fundraising ne tumukulira obuliri obulinga obwa Queen naabwe bakako nakkakkana yayagala buliri okitegedde message gyakuwa mu campaign yekulaga nti tamanyi olutalo lwaliko talumanyi era ensobi neemala ekolebwa n'awangula akalulu Uganda ebe egenze Magombe ensobi neemala ewedde emirimu era eyo bwekolebwa
omanyanga nti Uganda egenze emagombe era ffe kyetuva nga ffe mu mbeera eyo temutukabiranga mwekabira mwekka olw'ebiseera ebikola ki ebijja ebyobufuzi si kintu kyakuzanya ebyobufuzi si kintu kyakulamentinga bannange mwe mulaba kati waliwo yabadde ali emanafa naga mulaba ettaka libayiikira gavumenti yogera bwogezi teyina kye yali eyambye tewali pulaani kubanga ki ekimunyumira okwogerako ate President Museveni bwe yabaddeeyo yabagambye ebyapa 2026 byamaze okubaweebwa tusengula abantu bonna abali ebuduuda buli family efune yiika 2 ne million 10 nga seed money mulyoke mugende mu projects endala parish development model n'ebirala naye nga million 10 zo zikutte buli asenguka kakati oyo noona agamba nti gavumenti tebafaako mulabye nnyo ettaka libayiikira n'amala n'agenda aba abayambye eki aba tebayambye era Mwami Ruutu naawe olina okulabawo nti yazijjewo oli president zaabawa ne donations ezo zonna za gavumenti anti kyenkugambye gavumenti tekwatibwa muntu mujega atamanyi bya gavumenti gavumenti omuntu anagikwata n'abaako kyakola era omulabira ku bikolwa bye gavumenti teweeterereza muyo gavumenti ojolaga nti singa ngenda mu gavumenti ebikolwa byo n'ebigambo byo ne pulaani zo biba biraga abantu abafaayo nti ono mu gavumenti asobola ogituulamu nendo kubanga gavumenti si kintu kyakuzanyisa ng'ebya bulijjo si busika bwa mugagga nti nze ndi mutabani wa BMK emaali ngisanze wali nze musika nokeera enkyango oyina emaali era oba ogyonoonye oba togyonoonye eyo maali ya famire yammwe ebyobukulembeze oyiteeko okumanya Uganda gyevudde ne gyeraga economy y'abantu egenda kubeera etya security y'abantu security yeesooka security of life and property amagye gagenda kukolebwa gati amagye ensonga nkulu nnyo mu nsi yonna ng'eyagala okugenda mu maaso ekyokulabirako okiraba nti abazungu abafuzi b'amatwale bwe baali bakola zi empire basookanga kukola magye amagye gali paramount mu economy ekyokulabirako gwe kyolaba amagye gonna ebitundu ebya North America kubanga mu Ngereza yali abifuga nga kiririza mu magye mu ntalo ezo state bwe zaamala okwera nako gobo mu Ngereza ne zigamba tutumbule ebyekijaasi United States okubeera nga ye top on the economy magye bana ba South America abatunula obutunuzi obalabo obwavu bwagoya gende Venezuela Venezuela yesinga okuba n'amafuta mu reserve naye yesinga obwavu mu South America South America yonna baavu kuba tebasitukira mu magye Bungereza kati olaba China ekigirese ku top military is part of the economic growth program osooka kubeera nayo kati ono ayagala okutuga nti ayagala okujja ayina nsonga kikwebe kuba bitambulira wamu tugenda kufuna tutya market tugenda kufuna kutya cohesion okuma abantu babeerewo mbakirize kimu ng'omulaba bampuuga be yajja nabo abatemyetemye bonna okujja obamalawo akola ali ku genocide within his own organization eyo genocide atta buli kiramu munda mu kibiina kyakoze mu genocide kati gwotegera butegezi nti ono tulagawa naye tekiriyo ekyo bwe kibanga tekiriyo gwebeera focused gamba tulina betannafuna naye tulina ebigenda maaso naye ensonga enkulu eyo obwakabaka bwa Buganda ebadde ensonga nnene nnyo mu politics era mbadde njagala kuzaayoko okwongera okumanya kubanga mbadde njagala okumanya ebyo bye boogerako ebibanjibwa okutwaliza wamu then okwongera okumanya nti bwe tuba tutunuulira sofa ng'endagaano eri egaanye bw'emala okugaana waliwaawo entegeeragana eddawo okusobola okulaba nga abantu bano obanga Buganda ebyayo egenda maaso n'okuba nga eganyulwamu ekyo okubuuza bw'ati nti entegeeragano egaanye twali twagala federo mutuwadde regional tier fe regional tier tugigaanye so bwe tumala okulemaganawo kiki ekiddako kakati ekiddako kyekyo nkugamba nti mwami Museveni nga waali ng'asigadde mu bukulembeze emikisa gy'okuddamu okugeraganya ne Ssaabasajja kuba bino abimuwadde olutalo omwami Museveni lwalina nti abali mu gavumenti abakugu bamuga nti n'ebimu ku biweebwayo mu bukyamu waliwo ebiweebwayo ebyo properties ebaddiza Buganda bamuga nti waliwo properties nga zo tosobola zizzaayo buzza nga tewali kye bayita gavumenti
nga zali badde mu government president nakola MOU memorandum of understanding ne Kabaka nti kale obammwe bwe mutwe mugamba nze ku lwa government Kayembi muwe abiddukanye ku lwa government naye ultimately kati nga makomera agenda gasasula government esigale ng'egaddukanya military barracks ye Makindye Kigo ebirala byonna agenda bisasula government ebiddukanya naye era tusaba Katonda Ssaabasajja bakkiriziganye ne president ku ky'okukola government eri kubanga bino ebikolwa kati Mwami Museveni nga taliiwo omuntu mulasa olukujja n'abikola ati dakiika budakiika biba bivudde mu ddiiro bino bye bazzaayo government endala esobola n'ebikyabalibwa obubalibwa n'ebyeddiza nkubuulire asobola okugenda mu kooti ne bagichallenginga kubanga bafuna bufunyi muntu n'agenda mu kooti n'aga nti bino babizzaayo mu bukyamu kisoboka kubanga Obote bwe yali abitwala yayita mu tteeka eryankaaga mu 7 kati okubizzaayo kyagala amateeka awagala amateeka awagala okukola biki byonna president abitukolera nejjukira goodwill eri ku ye singa tufuna omuntu ye atali ekyo mwangu okukola ati kati mu kalulu kano gwe omuntu wa Buganda ekimu ku bizibu ebikyatawaanya kye kizibu ky'ettaka mu Buganda ettaka lya Buganda likyaliko obuzibu abasenze oluusi nabo twabawanika nnyo ffe nga gavumenti mu kubawanika kyayonoona relationship gye balina tebakyawulira kiringa omwana bw'omuwa eddembe lisobola omubuza emirembe mudda n'ayonooneka bw'omuwa eddembe nga muto bw'ayonooneka kiyinza omubuza emirembe mudda kati ekyo kyekimu ku bumulumulu obuliwo gavumenti eyimirire egambe challenges report manyi eri mu kunoonyezebwa research ennene eraga ekizibu ky'ettaka na kaakati tukoze tutya okukijjawo once and for all naye mujjukire wakyaliwo okunoonyereza okunoonyereza kugenda maaso nga bamugemerere yakola namba kwetoloola report y'abamugemerere yali eraga okugobaganya abantu ku bibanja naye n'okumanya lwaki kiri kityo nakyo kyetaagisa covid bwajja tunoonya amagezi kyagakolebwa mu kaseera ako n'omuntu yayinza omwewala naye kivaawo kityo obutakomawo mudda eyo naye ba issue yakubiri so omuntu wa bulijjo ow'omu Buganda wano akyabeera bulungi na ssuubi ddene nga NRM ekyayimiridde kyonvanzirayo ewa Katikkiro ne muga nti bwoga nti mulonde bulonzi amanye ensonga ssemasonga oba okomye mu kkubo laga obubonero nti twagala omuntu asobola okukola ku nsonga za Buganda mu mbeera yonna ng'ono bw'akikola kati ye nga president atekeko ngono bw'akikola atekeko ngono bw'akikola kubanga akikoze bulungi yes kubanga Mengo ng'ataba muwulira bagamba omusajja oyo yatunda Buganda Katikkiro atulya mu olukwe abamu balowooza kubanga bw'okwata omuntu n'omugama walaba wano envunza bwe zaali zirumya abantu b'e Busoga gavumenti n'eyungula miliyoni 600 mu kiseera ekyo bagende batundula abantu ab'envunza abantu babalaganga nga badduka emisinde nga abasawo bazzo batundula nga banyiivu baga nti bano batuyigganya tusiiba ku ttale lwabano mutumalakedde okiraba ekyo kyali wano kati oli ayinza okulowooza nti oyo atuyigganya oba atukola bubi oba atuliddemu olukwe kati abo ne kansala eyakikulemberanga babajjemu envunza teyakomba kalulu abasajja basibe batugobaganya gwobaleese ebyo byonna mu society ekyakula bisuubire yes okay. So okutwaliza wamu tuyinza gamba nti kyenkana ki ddala kyetuyinza okwogerako nga central government kyesobodde okuteeka mu Buganda central government as long as it is existing no ganti NRM government as long as it is existing buli kisoboka tukitaddeko kutusale government yaga nti kanyanjuluze emikono buli kye baleeta kati wetwogerera buli kye baleeta 60% emaze okubaddizibwa ate nga ebitanabaddizibwa tuli mu process eri okutegeragana nti bwemumala okuga nti eno property yaffe ne basooka badde ne bakola research ddala yali yabano nti yali yabo mu gavumenti kubanga waliwo kati ng'amakomera ago gazimbibwanga ku nsimbi y'omusolo w'omuntu ali mu Buganda kati ekyo kitegeeza sente ya musolo eyo administrative unit ekomera is an administrative unit kakati tugenda okugaddiza awatali gavumenti ekyo kyetaaga akakiiko k'abakugu ne kasooka katuula bwe katuula ne kakola ripooti eyo ripooti
abakugumba emmengo ne central government ne bagidiscussinga bwe bamala ne bajjamu kye bajjemu banga nti kale kino katukiweeyo olwo ate ne bagendewa value government value ne bagendewa attorney general amateeka kige tugenda okukozesa process eyo bweba etambula ekyo ekitwala obudde naye nga bali babiri ekisinga okuba ekikulu nga bali batya nga principal esooka nti katubibaddize then bwe binaamala okuddayo president mmanyi ajja kugamba Ssaabasajja Kabaka nti tutuule tukkirize gavumenti eri kati mulaba mwali mutya nti sijja nga bawa sente olaba nzi bawadde buwi nga mutudde wali ate lwaki tetukkiriza esente ezirunning ebyo zivenga mu central government naye nga mulina gavumenti eteredde kubanga oluvannyuma lwa byonna accountability bwe baligibanja bayinza okutawaanya kabaka waffe nti accountability yalagawo yabino ebintu kyetuva twagala ffe abakolera kati n'abaliddawo ku lw'obulungi bwabwe nti mu kaseera kano Yoweri Museveni yakyali ayimiridde aleebya bano bonna kati ekyo toyinza kigamba Nandala Mafwaabe toyinza kigamba Kyagulanyi Ssentamu wamulabye ye ekimuli ku mutima kugenda ku ntaana y'Obote bino byonna tubikola olw'okuba Obote yakeera bukezi n'akozesa effubitiza okugjawo Obwakabaka n'okugoba Muteesa nga talina kigendererwa kirungamu kirina obuzibu bwonna Kyagulanyi ogenda ku ntaana y'Obote oba Obote gye bamuziika bw'obanga ova mu Buganda nga sapoti y'olowooza nti oyimirire okulwa Buganda kubanga Obote ebintu bye yakola Buganda kyetagawo amaanyi ag'okubyogerako n'okwetonda okwerabiza bano nga bw'olaba conflict between Israel and the Palestinians Obote bw'ati bwe yatukola ate nga twamuleeta lwa bulungi ne tubeera ba mukogo ne tumala okubeera ab'omukago omukago n'agutyoboola n'atakoma kugutyoboola n'alwanagana ne Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'akoma ku Muteesa n'atika ku bantu ba bulijjo n'amiini ky'ataakola twalaba ku Obote naddala owokubiri nga basala omukazi ow'olubuto nti kukondaani n'amabomu twabiraba twalaba abasajja bwe bayiikanga wano ne bakwata bannyaffe nyoko ne bamwevunikako ng'oli wali bakugambye kuba mu ngalo ebiva ebifaanana bityo tetubyerabiranga twalaba bwe yali agenda okulumba olubiri mu 66 nti yali agenda mukwatira Makinde ku lodge state lodge singa teyali Grace Ibingira eyajja n'agamba Muteesa nti bagenda kuwambira ojjukira eyo state lodge ka facility katono amini yali ajja kazingako n'abajasi 10 kyokka bamuyole bamuttirewo n'amuddusa n'amuyingiza mu lubiri lwe mu lubiri Abaganda ne baga tugenze kubeera wali Kabaka tumubujjirize abantu abo bonna babatta ekirindi era batuga nti omwo mu lubiri mulimu entaana eyaziika abalamu Buganda okuva olwo netambulira mu state of emergency nga kiri mu Buganda wokka abantu bonna n'abakuba ekkomera abantu ne bafiira mu countryside ebintu nga kiri kyalwatu bwe yakomawo ogwokubiri n'atuga nti we nakoma wentandikira era n'akikola gwe bw'oba ogenda ku ntaane singa olwaliyo sitaani afa ne bagamba sitaani bamuziise mukono tutunuulira abantu abagenda okukaabira sitaani tutegeera kibabadde bagoberera tumanya ani abadde atta abantu ani abadde akuba obutayimbwa kasita olaba abagenza okugoberera sitaani ng'era banaku waffe bazibutegeera babadde bagoberezi ba sitaani kati Kyagulanyi ekyo kye yakola ye yalowooza nti ayagala bululu bwerango wano nali mwana muto mu looting ng'amini bamugobye naye ffe tebaatukkiriza ku looting kubanga looting bubbi kituufu oli yagendanga Nakasero kuba sukaali yali abuza ow'amini nga talabikako nga bakafuita kasukaali yagendanga Nakasero neyebagajja akasawo kasukaali kiraga n'akakuba ku mutwe n'aserengeta awo mu Kalitunsi waliwo akabira ka Kalitunsi woolabawo mu Kalitunsi kati ye najja agamba naye wenzibye kano ndesewo n'akasawo k'amata n'awummuza wano akasukaali agenda akima akamata kati ate yavudde ekibuye nga naye ajja Nakasero aga nti ate eri nkimayo sukaali ate kano kaakano wano akeetikka bwetisi kati oli agenda okudda n'akasawo k'amata ng'ate akasukaali bakoze eki kati Kyagulanyi bw'abanga aleka obululu bw'abadde nabwo mu Buganda nti ate akimu obweri nkulayirira bunajja kusanga babubbye naye bweyogera bwotyo saawa eno NRM ekolagana bulungi nnyo ne UPC kubanga infact oyinza ogamba nti balina omukago bw'ovudde ku ekyo minisita Mulamba muwala wa mutabani mukyala wa mutabani Obote mukama so ogamba otya onenya otya Kyagulanyi kubanga kyemmone ne famire yennyini tugirabanga etambulira wamu ne NRM kubanga ffe
tetwogera ku Obote fe aba Buganda Kyagulanyi bagamba nti ali presentinga ffe njagala ombuulire Kyagulanyi ayina ababaka abawera abataano mwankole ate mu mambuka ayinayo omu babiri mu East oli Nambeshe nono omukyala abadde wano Ejjinja tebakutika aba babiri bokka bali mu Buganda era akyogera lunye nti akalulu ke kaawa oyo regional leader yali badagenda mu government eri singa yajje Mengo naye kakati olese wano okawoosinziira ne interest zo tuga nti okolera za wano ate bano yeki yali badde asooka okukola nga leader yali gambye bwe najja mu bukulembeze nja kutabaganya Buganda nani no Obotezi family in fact okusaba akalulu era ngo tekitegeeza kugenda wo Obote kubanga Obote akyaliko ekibi ffenna kye tumanyi ekyatutuusa bwe kyatutuusa abantu abafe ekirindi bwati ali bakola atyo okubazzaawo kati mwaliwaje mukolagana naye anti nkugambye so Obote ng'omuntu tukolagana ne leadership ey'eggwanga lyonna bw'okolagana ne Jimakena oba tukolaganye ne Obote kubanga Gina is a leader bw'okolagana ne Betty Amongini oba toli ku Obote kubanga Amongini is a leader Cecilia Ogwalo n'abalala bonna bonna betukolaganye nabo it's not like that naye ye yasituse n'agenda ku malala g'Obote n'azinanga bwe yeetooloola ye yakulaze nti yavudde e Kampala purposely ku glorifying Obote ku bye yakola wano njawulo ekirimu yes era ekyo kinene nnyo eri omuntu wa wano eno mwe muli ku bukulembeze yagenze ku muntu oyo yennyini gwe tukyaga nti tumulinako ensonga nkuwadde ekyokulabirako nti singa sitaani afa ne baga nti sitaani bamuziika kololo enkya bw'olaba bakulumulukuko kugendayo manya babadde bagoberezi ba sitaani kyala okubuuza kubanga embeera gye tutambuliramu ey'akalulu tulina okuyiga oba okuyigira kwe byaliwo okusobola okulaba nga tugenda mu maaso omuntu ayinza okubuuza nti akalulu akaggwa ddala nga NRM erina kye yakayigirako tusuubire ekyenjawulo mu Buganda wano ekisooka nga twogera ku ebyo bye tubadde twogerako kubanga boogera ku nsonga ezo semasonga nga bwe twagambye oli ayinza okubuuza nti kyekyaviirako embeera eri okubeera bweti twayigirako mu kano ke tulimu era okusoomoozebwa mu kiseera ekyo twali tukumanyi ebyettaka twali tubimanyi era nga tukola buli ekisoboka ngera tussawo embeera yonna esoboka okutuvuunusa ekizibu ekyo nakakati tukyafuba ku ekyo ekyokubiri ekiri mu Buganda ng'oggyeko ekyettaka n'embeera endala ey'obwavu ekwatiddwako ekyokusatu nti Buganda mu kiseera ekyo toyinza kugamba nti yatuviiramu ddala mwami Yoweri Kaguta Museveni yafuna obululu emitwalo 80 mu Buganda Kyagulanyi yafuna milioni mu emitwalo 2 teyamuleka nnyo kapaalo ono baamuwa obululu despite of all those challenges byakola kati byakola ne mu Uganda yonna yali tukolera dda wano jjukira entandikwa yali ya Buganda yokka entandikwa fund yali ya Buganda yokka ebitundu ebirala byamala kaya na through Cosmas Adiebo ne balyoka ya Kisamba ne balyoka bagisaasanya Uganda yonna naye yali project eze kuyamba Buganda ng'agamba nti bano nalwana nabo nkoze buli kintu naye lwaki obwavu nkyabulaba bwe nali nga nkyali mu State House mu 2009 president yayita ba economist wano ku Statistics House najjira mu staff ya State House abajja mu political department ne Baisha Kabanda abo n'abalala president n'abuuza ba economist lwaki ndaba ebitundu ebirala bitekinze off lwaki Buganda ekyaganya ne bamuga nti Buganda terina ba leaders erina ba politicians ne bamunyonnyola emikisa gyonna Buganda gyerina terina bakulembeze erina bannabyabufuzi ne bamunyonnyola opportunities zonna eziri mu Buganda ne bamunyonnyola akatale akali mu Buganda ne bamunyonnyola na lwaki tebannaba kubikozesa n'asituka n'agamba kaŋŋende njogere n'Abaganda yalina project y'amaanyi era nze nalinga mu advance team yagenda nga n'advance nga no president ajja kujja alambudde ab'embizzi alambudde ab'enkoko alambudde abalina bye bakola bw'amala n'agenda mu bantu bonna ng'agenda n'abaga nti bane nayise ne ssente zammwe bali mbalabye mmwe mwagala ki ekinaabajja mu mbeera embi
nga waliwo omulenzi nzijukire Masaka bana bayambalanga empale ezibeera mu mwoyo eno nayimirira n'agogola obulago ne nga nti ono agenda tuyamba sebo fe zaako CBS kyekitukumidde mu bwavu CBS kugijjako naga nti CBS ndi mukwogera ne Ssaabasajja Kabaka era egenda kuddako naye gwe nga gwe okuyingiza sente mu njuyo tukole tutya nze bozaako CBS nga weesirikira naye mu State House ujja kuba otumaze abo bw'obasanga kati embeera ebakubye n'ebazza ebbali ekirala Buganda abavubuka baayo bebanguwa okukyamuka okugoberera biri bye nagambye kati omuvubuka singa wayina emyaka 25 mu 21 nga Besigye atandika effujjo lye n'obeera ng'obadde mu ffujjo eryo lyokka Besigye yamala emyaka 2 ng'akola effujjo Kyagulanyi yakamala 5 ng'alikola kitegeeza gwe wayina emyaka 25 kati oli mu 5 ozeeyuse tokyazza budde mabega obudde obumaze oli kuwoko tuwaaka osalimbira ku ngudo okola bino okola biri mufuuye ebikka emiggo baguyita muggo enjaga bagiyita bali ku muggo baguyita muggo kati ogenda okulaba nga obulamu bwo buli wasted toyinza kuzzaayo mabega budde gw'omuvubuka awo wali ekizibu gavumenti eyasooka nga twefuga bagikwasa bavubuka Edward Mutesa yalina emyaka 38 Obote yalina 37 Abu Mayanja yalina 31 Beni Kiwanuka yalina 4 kubanga Beni Kiwanuka yazalibwa 22 ye yalina 4 oyo bamujjako ne bakanti muli bamuzeeyi genda owana oli Ignatius Kangave Musazi yazalibwa 1995 yali awezeze emyaka 5 mu 3 yali akuze mukati amwe bazeeyi mutuvire abavubuka be bagikwata ne bemesinga apo ne tuddaawo na struggle y'okwetereza ng'eganye bana abavubuka abaliwo kati be bakomyewo ne batulaga essuubi lye tutalabangako Mwami Museveni yali akulembera bavubuka banne abato yali awezeza yana mu 2 ng'era bamuyita muzeeyi era nakati bamuyita muzeeyi naye for example Salim Sale bayingire Kampala ng'alina emyaka 26 enkeera the next year n'abeera Army Commander at the age of 27 Jeno Muntu Mugisha n'abeera Army Commander at the age of 29 ne bakola ebiriyo ne batuwa obutebenkevu ne batuwa garanti y'obulamu bwaffe n'ebyaffe ebyo binene nnyo eri ggwe omuvubuka wa leero bye bakugamba okukola birowoozeeko nnyo era olowooze ne bikutwala nga tonawuliriza buli akugamba omutwe gwo si ddebe nti buli ayagala kyayiwamu gwe nga tosengejja kiri gy'oli okwetaasa Katonda yatuwa obuvunaanyizibwa ffe abantu nti twawukana ku bitonde ebirala byonna weefumiitiriza era n'obaako ne kyokulabirako embizi tesenya naye tewunya kamwa ate ng'eri ebikyafu ne kazambi emukola ki nmanyi buuza veterinary naye omuntu ali ebiyonjo ofumbira mu sefuliya ekikopo kitukula omuyembe omala gwoza ogulya ate gwe bw'otosenya owunya akamwa ekyo kikulaga Katonda gwe yakuwa obuvunaanyizibwa obusinga obw'embizi n'olwekyo tokola yo byekola omuntu amala gagamba tugende kati okubye parade etteeka lya parade balikola 19 liri mu pino 1905 liri mu pino code kakati ono omuwala mwannyinaffe Olivia Lutaaya tebamuzizayo kati kugwa parade luli baamukwata n'abeera eruzira emyaka 4 ng'ali mu kooti y'amagye n'atuuka ekiseera naga nti mukama wange tusaasire Kyagulanyi yatusiruwaza ne tukkiriza obusiru bwe naye twetonze omusango twaguziza naye tusaasire president n'afuna presidential pardon bwe baafulumayo bonna ne banne nabadde nnimba bulimbi bali nayagadde kufuluma n'obiddamu kakati bakututte ku tteeka erimanyiddwa etteeka eryo baalikola nga Mwami Museveni alina emyaka 6 he was born in 1944 etteeka lyafuma 50 ono oli muvunaanira nti yalireeta ensi egenda basalira omusango obudde bwammwe ne bangi abatunuulira parade eyo ng'ekitali kikulu nnyo nti kusibisa baana waliwo bangi abakitunuulira abangi abo tulaba abasikawutu nga babikola tulaba abamasomero nga bw'oba ogenda okikola buli lwogenda okikola osaba olukusa era muteekamu ekiri onotifyinga gwe kikwatako kiringo bagamba mwenga mwambala ebyambalo by'amagye ffe twalinga mu mukyaka era tubyambala uniform z'amagye naye nga minisita wa defense ali aweya gwe tojja kugamba bugambi nti nalabye Jackson Gisubi ng'akyambadde naawe oyambale gwe bajja
tekikwata because waliwo emitendera egiyitwamu kaakati buli lwolaba embeera eyo ng'ekukwata ojja kumala oli wekka kubanga abazungu bwe baga nti Museveni atusibira obwereere atutulugunya ng'etteeka be baalikola bajja kubuuza nti mu bizibu bya Uganda gwe bweyagala Uganda empya parade yabadde featuringira nga mulina n'engatto z'amagye nga mulina ne uniform efaanana. What was the intention? Is it part of the struggle for you? Government mu government. Tukiraba ngawa omukazi akkirizibwa okufumbirwa omusajja alina gw'ayagala ne bw'ava kuvve nadda kwoli kikkirizibwa naye mwembi tabafumbira lumu buli lwakola ekyo aba mu nsobi era obulamu bwe buba mu matyabaga mu matigga gennyini va awamu ogenda awala kati nga gavumenti eno tennavaako gy'oyagala tokola bya gavumenti nga tennatandika ekyo kati Olivia Lutaya kati agenze kati ekirungi ky'ogwo omusango gwe ndowooza myaka 3 ku 5 kati omulamuzi bwana amusaasira bwana amusalira 5 ndowooza bw'alivaayo ku olwo aliba ateredde kubanga ebimu abantu babiyigira ku mubiri gwabwe bw'alivaayo ku olwo aligamba nti kino kati siri kiddamu kubanga obulamu toteekwa kuba reckless nedda toteekwa kuba mu kaseera kano ekyo kyekizibu kyabwe so okulanda kwonna okutuuka awo tubadde tuli nti ddala central government oba NRM yayiga mu kalulu akaggwa n'ogamba nti waliwo issue y'ettaka yali efuuse ensonga then n'obwavu mu Buganda wano ekirala gavumenti yetennakola bulungi ekyalijjeewo bino kwali badde kwogera n'abantu bano ngaba mwami Kiwanda mwami Kiryowa Kiwanuka n'abalala bakikola kati ekyo kiteekwa kuba continuous temukikola mu biseera bya kalulu tuddewo tutegeke forum tu respecting kati nga gwe wane iyo we inform so many people on this forum omuntu awulirize to change their mindset endowooza yaabwe tugikyusa tutya tubakubira ekifaananyi omukulembeze abaatya ono ayina essuubi erina atwala obukulembeze yes olikonsayiringa n'abanyiize abamu banyiize lwakuba tebamanyi kati abo bamanyise obalage ne programu yo ey'okutereeza ensonga ekyo gavumenti bw'ebikola mu kasirise erimba ekyo kyenjagala eyige toyinza kuba na budget nga ya 72 trillion n'otokwatako trillion emu kugiza mu mobilization eyo ekyali challenge eri gavumenti era bwe banakikola ekyo bajja kutuyamba Uganda to transform from one stage to another communities okuzisitula kyetaaga ebintu bingi empuliziganya eri paramount wobagamba tulagawa n'ekigendererwa ki ebyo tulina kati technology yajja kati wano wentudde abantu 5,000 bagenda kubeera informed toyinza kubalale abantu 5,000 teriyo naye wano 50,000 people bagenda kubeera informed gavumenti ekozesa emikisa gino ekyo okusomozebwa ekyakulina ekyokubiri yemanyi nti ekola kituufu ekikola naye ekituufu kyokola leka abalala bakimanyi yesimu so okutwaliza wamu omulundi guno bw'okuba mutoki olabanga NRM erina essuubi naddala mu Buganda oba tugambe nti okusomozebwa kukyaliyo asuubidde nnyo kubanga nekye baali batutte nga bakiyita golodi beesanze nga yali nfuufu ewedde emirimu bejjusa okwejjusa kuli wansi eyo tokulabanga kubanga ono ayagala obukulembeze oyinza otya okuddira tunuulira engeri yokka gye yakoze akamyufu ke bw'oyagala demokrasi akamyufu n'ab'ekibiina kyo abali ebwayiise tobawadde mukisa kulonda kansala w'ebwayiise gw'omulondeddewo Magere and you are talking of democracy omulondedde Magere bw'omaze okumulonda olonze engeri eyeewuunyisa n'ojjawo omuntu nga Innocent tegubusuulwa n'oleeta oyo gwe waleeta n'ojjawo omuntu nga Seggona n'oleeta Walukagga to do what Walukagga kukola ki abantu gwe baagala nedda abantu kye baagala si kye abantu babawa kye beetaaga omwana wo singa gga nti nze ddali omusota gunnyumira nga gukola guti ng'ate omanyi gubojja gutta gw'omuwa omuga nti tekikkirizibwa gulina obusagwa its dangerous n'omwana wo kyayagala oyina omulungamya y'ensonga lwaki gwe taata n'olwekyo toyinza kukola bintu bya kijega bifaanana bityo noga nti kale Joyce baagala avuddeyo n'oleeta oyo gwe yaleeta kikulaga olugendo lwo onaalagawa kati bagenda bagamba ffe batuyigganya ab'opposition kwaye ekyo kibanyumira ffe
batuyigganya lwaki security etawanya n'abantu ba bulijjo lwaki ffe tebatwagala yo nga NRM eyitawo ekyo nakyo kiriko ekyokuddamu ne bwe bakonvoyi ya president nesanga ente 200 nga zitambula konvoyi tezisaabala edde ebbali naye embwa 20 nga zitambula ku kkubo buli omu abaka ekiggo kubanga tamanyi intention zaayo eri suspicious osanga embwa aga nga zitambula ku luguudo oba olina omwana musembeze kiki ekiddako ndoonya ejjinja eddene byonogikuba naye ekiwulire eyo yenjawulo eri wakati we naye kati singa embwa zidde nezemulugendiga naye abantu bano batubalimba ng'ente eyo yayiseewo zente 200 zasife tuli 2 era ne batu katubagobere mu kisiko gye mba muyita kubanga mmwe tetubeesiga awo waliwo obuzibu tulina okwetereeza ku lw'obulungi bwa Uganda ffenna njagala kuzaayo ku katono nnyo ku nsonga ziri eza Buganda nti sofa okulaba okuko Buganda eganyuddwa mu gavumenti y'NRM ebigendererwa bya Buganda terina weeyinza kufuna byefunye kati Buganda eganyuddwa kubanga nkubuulidde babiwa nayo nga tebatunuulidde etteeka kubanga Bayibuli etuga nti awali okwagala tewali mateeka naye na kino mukijjukire Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri yakola eddaame lye twogerako ng'eddaame lya Chwa n'agamba mutabani we Sir Edward Muteesa owookubiri nti mwana wange mu bukulembeze bwo bw'ogenda okuzzaayo omuzungu kubanga jjajjawo omubereberye Muteesa omubereberye yaleeta omuzungu gwe Muteesa owookubiri gw'ojja omuzzaayo era bwe twafuna independence mu 62 olwo Muteesa yali azizzaayo abazungu eyo gundi flaga ya Union Jack ng'ekka wansi eya Uganda eyambuka okuzzaayo abazungu kwali kutuukiridde mu ddaame lya Chwa ekyokubiri namugamba nti ogenda kufugira mu bannabyabufuzi abakulu pya obwakabaka bwo bwe waliyita emyaka 27 bagenda bujjawo Namulondo baligivuunika era bwe waliyita emyaka emirala 27 era Namulondo yo baligivuunula obwakabaka buliddawo era omusajja alikola ekyo aliva mmanga mu Maserengeta biri mu ddaame lya Chwa kaakati era byonna twabiraba okuva mu 1939 Muteesa bwe yatulira ku Namulondo mu 66 Obote yamujjako mu 66 emyaka 27 gyali gikoze eki so baatandika okukayana n'Obote mu 24 sorry mu 64 nga Muteesa yakabana emyaka 25 ku Namulondo ne batandika okukayana mu 64 awo yali agenda omujjirako naye ng'eddaame lirigamba myaka 27 kyovula bawo bagugula na paka ng'emyaka 2 ebana gigenzeeko ng'emyaka gya Sir Edward okubeera mu Namulondo giweze 27 ne mu kumuzzaako Yoweri Museveni bwe yajja n'omutima ogw'okuzzaawo Bwakabaka naye olaba twasooka ne twogeraganya nebyetolola era gyamala kuwera myaka 27 era ng'eddaame lya Chwa bwe lyogera Museveni alyoka azzaako Bwakabaka byonna bituwadde n'olwekyo tekitwewuunyisa okulaba ng'akola byakola ku lwa Buganda. Buganda teri baako safe nga bwe badde safe mu mikono ya Mwami Museveni tekiri baawo abali baawo teri baako safe nga bwe badde safe mu mikono ya Yoweri Museveni ekyo ekigambo kyange kirirabika generation eziriddako biri kiraba kubanga abamu baagala okugezesa bwe kirijja muli kiraba. Okay. Yes. So akanasembayo kali ku campaigns ezigenda mu maaso nti so far Bannayuganda bagamba nti campaigns zino zibaddeka era bangi bakitunuulidde abamu balinamu nkireete ntya balinamu okutya bagamba nti ensi zetulabyemu okwegugunga campaigns zibakamu nti naye kasita bamala okulangirira bebapapapa ng'ebintu bizuukuka. So campaigns zino tuzirabye zibadde kamu ebbanga lyonna kyebabadde batasuubira kye tutasuubirangako naye gye buvuddeko twalabye mu mbalala ebyabaddewo abamu tebyabasanyusizza era abamu bagamba nti kamu n'ensi eno ebaddewo erabika erina beebadde efiiriza bamu bagamba ku budget nti security nti budget ebadde tejja bulungi
ab'ebyobufuzi bagamba nti vibe tebaddeemu era bweba teriimu abamu tebibakolera nga baba tebeboogera abamu kiri ekisoose kyeŋŋambye nga bagamba nti kayinza okuba kali kambwe kati naye nga waliwo ekisuubirwa akalulu kano nga kawedde bw'obiraba otya ng'omutunuulizi kituufu byonna byogedde weebiri naye ekisooka nga mukama waffe byatugamba nti okufuna ebyenfuna ebirungi oteekwa okuba n'ebyobutebenkevu ebirungi. Abaana baffe baatendekebwa okwaŋŋanga embeera eyo mu ennaku z'omwezi zaali 15 mu Sebutemba bapisi bonna aba division aba koi aba battalion bapisi ba political commissars mu maje baatuula ekaweeweeta to discuss the security of these campaigns nga bajja ku byali ekawempe north wali ekyokubiri CIA abamu ku bamemba baayo baaliikinga olutambi njaddukuwaako nga balaga ebigenda okukolebwa abalyolyomi nga akalulu kano kawedde nti era waliwo abaagala okutabangula n'ebitundu ne babyogera ebiyinza okuvaamu obuzibu naye nga Kyagulanyi si yakikola wabula ye olw'obunafu bwe alina gurupu gye yafunamu ssente ebweru nga gurupu eyo emuwa ku ssente naye nga yaabali kyatamanyi yatoolawo obutozi ssente enkofu bw'ogenda mu nsiko n'ogitega neeraba empeke za kasooli esooka neega nti ani ono anjagala eyandeetedde kasooli ono mu kibira yeekengera teguma kuzirya naye kati gwe munnabyabufuzi ng'oduma okwata buli ssente it catches up with you ako weekali gavumenti ekimanyi nti n'ekyo waliwo abaali bakikola egenda kutuula ejjeyo n'ag'omubuto okwaŋŋanga embeera eyo ku lw'obulungi bwaffenna bano ba generation Z omulimu gwabwe mu butamanya bwabwe boonoona nsi zaabwe kati tunuulira Kenya tunuulira Madagascar tunuulira ne France yennyini yakastabilizinga gye bubudde wabadde okwegugunga mbu economy tetambula bulungi economy bwe tetambula bulungi tate toyonoona biriwo kubanga buli wogenda n'oweegugunga bwoti bakubalirira ab'ebyenfuna nti olwaliro tufiiriddwa obuwumbi bwe buti olw'ekikolwa abaana bwe kye basiibye nga bakola mu nguudo kati sofa tukyalina omukisa nti waliwo ab'ebyobutebenkevu abamanyi okuba beetenta obukongovule ne baddayo eka nga bakongojja ne batakola fujjo ku ggwanga naffe ne tuga nti abaganda baffe temubakuba nnyo kisuse kaswanyu kamala badde eka batereere kubanga ebikunyiga tebijja kuvaamu ng'oyonoona ebyabalala ebikunyiga byangu okwaŋŋanga nga kino ekiriwo kirese tojjaawo kiriwo envunza bwekuyitirirako totemako kugulu tundulayo okikwate bulungi so eyo pulaani weeri emanyiddwa security naye abaagala ogikola nkugambye nti Kyagulanyi tabimanyi nga bwe nagambye tabimanyi Kyagulanyi is not for tuyisabiriza biri bweru waabyo kye nakugambye nti asobola okwaŋŋanga embeera zonna tunuulira ku bakafaananyi abali ku high command y'amagye oba army council bagraduate nga Kyagulanyi atula ng'aga nti ne Edi Mutwe njagala atule mu lukiiko luno kubanga ye chief military advisor we naye alutuulemu kakati kuba gavumenti ekifaananyi ekyo gavumenti eyo ng'abasajja bano bamutunuulira Jeno Mugira n'obuyivu bwe Jeno David Muhoozi n'obuyivu bwe bwonna n'ebyamanyi byonna ne experience bw'atandika okwogera Kyagulanyi bamutunuuliza Trump bwe yajja kuba president wa America ono president wa North Korea yatandika okusawuka emizinga buli wayagala yes atagetinga Japan ne South Korea kyokka nga Japan ne South Korea ziri wansi wa protection ya United States kakati we yachawuka nakwa nekikuba emizinga Trump n'amugamba oba oli musajja mu nnaku z'ekikumi ezasooka gwe ballistic presidency engeri yamuyita erinnya lyamutu omanyi Trump ajereganye ekisusaati ayina erinnya lyamutuuma n'amugamba nti bw'obanga oli musajja ddamu osindika emizaire egi ekisanja ne kiga nti yagambye atya nsindikeemu nti kyasukuma 5 mu bbanga ne kitunuula kimulinde Trump n'alagira commander wa nuclear he's a foster general
namuga nti tegeka nuclear omusawuke ku North Korea. Jeno namuga nti ensonga ya North Korea teri military. It's a political thing. No gonna. Trump ibamala bamugambye gwo osituka ogenda osisinkana ekifubuka mwogere. Kati mbuliranga Kyagulanyi ali wana akola ebiragiro. Nga bano bajjeno bamutunulya butonoga nedda mukulu. Ebyo ebyamu byafuutu sodia dayo biteese biteese kati ensi tesobola kuba ekifaananyi esebo onalagira nga bakoleza amagye nga gavumenti endala etulumbye n'ogamba nti tugenda kukola response force to the attackers n'oyita bajjeno be tulina wano bonna n'oyita ba brigadier n'obaga naye sergeant Kifulugunyu yagenda baduumira basobola okukikkiriza tibukkiriza baga nti muzeeyi yaliko ekikyamu bagamba yali komando lwaki sergeant okwa yali komando mu by'okuyiga muwogo n'okuyimba nakyo kisoboka mukama amuwumuza emirembe yalina mukwano gwange yali komando wa Russia mutuufu ate yali badde sergeant ekyo era engeri gye bazigabamu zisinza contribution ne knowledge mujeri Amin yali Amin sije yavukudde kati obukugu bwe bwali mukubudaabuda abava okulwana nakyo kyamutawa kirungi nnyo bwemba muva okulwana mululina bwe mufiiriddwa mwetaagawo obuyimba n'embeera ebaza mu nteeko kati ekyo era kikola naye toyinza mugamba nti yabeere komanda ate Sabiti muzeeyi awulirize ebiragiro bya Kifulugunyu tikisoboka kati ekyo kyekibaawo nga Kyagulanyi yakulembera Uganda nga commander in chief ekyo kyekibaawo alagira kukola ki so embeera gye twalabyeko embalala ekyembalala poliisi kati erina technology kyolaba sente nyingi baziteeka mu security kati erina kamera ezisobola okudetectinga ng'oli mu distance kati bwe bakola effujjo ekyabadde embalala tebakoze effujjo mbalala wabula poliisi ebadde balina ngega nti ono bwe yakola ekintu gundi abeera gindi ono abeera gindi mu kifo ky'okukozesa drone ate zikubise abantu endulu nti ono bamusanze waka ne bakola matenga nti tubalinde bwe banaabeera akanywa tubasene lumu kakati bano embalala babadde bonna be baagala awo abamu tukozesa opportunity eno tubafune kyekyabaddewo kyokka so siga nti embalala babadde tebaagala bagendeyo ne bwe baali badde kotido kakati nze abalwanizi b'eddembe ly'obuntu lya wano nabo baliko ekisobo mwami Livingstone Sewanyana muwa respect kubanga yali akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna mu covid ensi z'abagagga nga zitaddeyo sente America ekutte company zile zikola eddagala eryo nga etaddeyo dozi za myaka 2 nga eddagala lyonna ku factory yekolerwa America nga ne Bungereza bwetyo nabala kyava abagamba Sewanyana nti bwe mukola ekyo kirinyira eddembe ly'abaavu nabali abateesobola mumuloza bo bana surviving batya abazungu kwe kukwatibwa ensonyi era ffe eddagala ne batuwana pe lye baali bakutte nga baliguze ku sente zaabwe ffe ne balikola ki kati Sewanyana mulungi nnyo ku ekyo naye bw'atuuka mu bino ebyo Uganda awuguka kubanga bw'oba oyagala eddembe ly'obuntu bwe baagoba kusaasira mu kuziika ewaaba walukagga ne bamuleeta emisinde omukazi agenza okukungubaga ne bamutwala nga bamukuba era n'engoye ne bazibikkula weeyawoozi Sewanyana to complain on that bwe baali bagenda okuziika Seggirinya paaliyamenti ya Uganda neeyisa ekiteeso nti Mpuuga akiikirire paaliyamenti okuwerekera Seggirinya kuba paaliyamenti ye yali efandinga okuziika kwa Seggirinya ne batuula ne famire n'abanuupu ne bagamba okuziika kutambule kuti tujja mutwalako ku kitebe kya Nuupu abeere awo boogere be baagala ne bamutwalayo tujja mutwala awaka tujja mutwala mu kisaawe bagenda omukungubagira oluvannyuma aziikwe wali Kyagulanyi effujjo lye yakola ng'atudde ku mulambo gwa Seggirinya n'agwamba n'abaana ne bataziraga kitaabwe eddembe ly'okulirinyirira Sewanyana yali ku magombe obutavaayo kuvumirira ekyo kyekitutawaanya ekyo kyekizibu Kyagulanyi bwe yali eruuka mu kalulu ka 2021 ng'amateeka n'ebiragiro bya covid tebikkiriza kukola ekyo era nga bwe yali akwata nomination forms bamuwa ne guidelines nakkiriza nti guidelines zino kwengena okukola ki bakuganye totozunza bulwadde etteeka lye bamukwatula lya Public Health Act singa omuntu bwogenda ng'osala ebyayi buli wosanze ne baga nti ono aleeta endwadde mu bantu lye lyamukwasa
wano mu Kampala abaana ne bavaayo ekifaananyi ne kiraga ng'omwana akutte ennyonda agikuba omusirikale wa poliisi ku mutwe. Amagye bwe gaavaayo okukakkanya ekyo, amagye mwakoze abaana awo waliwo ekizibu ne mu bano abalwanira eddembe lyo mutugambire ddala nti tulwanirira ddembe ly'abamenyi b'amateeka kuba n'eddembe ly'omumenyi w'amateeka nalyo gye liri era ffenna lyagala libeere protected. Gwe bagenda okukwata gw'oyamba akukwata obutakuyisa bubi. Bwakugamba nti identify catch in bw'ogaana akuforcinga okukikola. Mu kuforcinga okukikola ebyo bye biddirira. Bw'olabanga ng'amagye gazze okukukwata munnanga atulaba omuvubuka tegeera nti awo w'oyimiridde demokulasi ayimiriddemu. Bona bwanga mwankutte mutya gwawo wooli demokulasi waaba ayimiriddemu mu nsi yonna. Walabye America ng'ebakima Ohio bano be yagamba nga nti balina biwandiiko be yayoola ne batuuka n'okuddukira mu kinnya kya kazambi beekweke nga ebayoola. Bwe bajja nga w'amagye yazze okukwata military oba security ne bwe ba poliisi gwe kyosooka okumanya mu bwongo bwo demokulasi wange akoze eki aweddewo ekiseera ekyo bandekerere akagambo tubasibe. Bannange mbaagala nnyo bwe tuba tugenda mu kalulu kano akalulu y'engeri yokka bwe twamala olutalo lw'emmundu akalulu y'engeri yokka amaanyi go gy'ogalagira. Omusajja omukulu ng'olina emyaka 4 oli n'akuleetera omuti gwa sabbuuni guliko ebitole 5 kitegeeza buli mwaka onoona abakitole kimu. Lwaki mutuule mwefumiitirize akalulu kano Yoweri Kaguta Museveni agenda kukawangula. N'olwekyo tukwegayirira weegatte ku bawanguzi ffenna bw'anaamala okukawangula massively naddala wano tutuule tukkaanye ku bye twagala ebitannatuweebwa eddoboozi lyaffe lisituke temugenda mu bintu bitaliimu ebibamalira obudde. Mbaagala nnyo ekyo nze kye mbasabye Mukama abeere nammwe. Watwaba omulungi sagala kusuka waawo sebo nkwebaza obali kulungamya nange neesiime sebo. So atwaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi.